tuva wano tugende Kololo banage twabale tubasuubiza transport naye transport alabika aganyi traffic mungi tetusobola kuwuba baasi bwetu mu kaseera ate ne tulina okusomba abakebezi abeegayirizi abantu bangi betwala abagenda okukola kati entambula ate nga nzibu nnyo oluusi ebbaasi emalawo ssaawa nga 4-3 mu kkubo kati ne bizibuwala n'olwekyo tugenda kuteeka wano entimbe abanaatasobole kugenda mujja kusigala nga mulaba entimbe wano. Nga mbeera babutereevu. Haleluya. Kale Mukama Kitange Atagwa Yesu nkwebaza olw'akaseera kano Kitange Atagwawo Yesu omulimu omulungi gw'ogenda okukola era obulamu bwaffe omwaka guno gw'otusuubiriza ddala era nzikiriza ddala nti oli wamu naffe ayi Katonda w'ekitiibwa Taata. Mukama tetugenda kuyigira mwaka guno ffekka naye gwe wennyini gw'ogenda otuyingiza era ng'otuwa amafuta olwaleero agenda okuyigira omwaka mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Mubaasawo Mukama Katonda yatugambye tulina okuyingira mwana era mukwano gwe tujja zitandika lwa mpaka. Ndabagamba nti ebya Katonda si byawaliriza. Bw'owulira nga tokiwulira tosiiba ate twakava mu asatu atwala mwana sinze batuteyo. Gw'owulira nga tokifuna kireke tokolanga kintu kya Mukama nga weemulugunya. Amiina. Naye ye Katonda alaba ebigenda mu maaso. Tugenda kutandika ennaku ezo mu wiiki ey'okulonda kubanga tugenda kubanga tumaine tusabire eggwanga. Haleluya. Era wiiki eyo ndowooza egenda kutandika nga 12. Wiiki eyo eya 12. Amina. Tulina okuyingira mwana era mukwano gwe tujja zitandika lwa mpaka. Ndabagamba nti ebya Katonda si byawaliriza. Bw'owulira nga tokiwulira tosiiba ate twakava mu asatu atwala mwana sinze batuteyo. Gw'owulira nga tokifuna kireke tokolanga kintu kya Mukama nga weemulugunya. Amiina. Naye ye Katonda alaba ebigenda mu maaso. Tugenda kutandika ennaku ezo mu wiiki ey'okulonda kubanga tugenda kubanga tumaine tusabire eggwanga. Haleluya. Era wiiki eyo ndowooza egenda kutandika nga 12. Wiiki eyo eya 12. Amina. Tuyingirana okulonda kwonna emyoyo gyonna egyandisituse mu kiseera ekyo jjukira nkwankuli mukwano gwange nti abasajja bonna bulaba abeebufuzi abasinga ne boonondoopayo bataakudde emizimu. Abalamu bagenze mu nnyanja, abalala bagenze mu nsozi, abalala bagenze wa. Kati gyonna giri wano gyetumye wano. Abalala baginoonye Tanzania, abalala baginoonye wa. Gyonna bagikulumulire bagireese wano. Amiina. Kakati mukwano gwange bwe tuleka embeera eyo luli olaba obuzimu bwa wano Uganda obadde bututawaanya ne lusiba ennaku ntono naye teebereza egyo egizze emingi. Kati sobola okujja ne gitabangula eggwanga naye tulina okulaba nga Mukama ayamba olutalo zireme okubaawo, okuyiika omusaayi kuleme okubaawo. Haleluya. Nolwekyo wiiki eyo olunaku olusooka lugenda luba lwa 12. Waziti 12? Yes, Mande eyo nga 12 eribwamu okulonda kwa 15. Tugenda kubanga tuyingira mu kusiiba ennaku 40. Ayagala atayagala gwe erya nnyo nga bw'osobola. Tewali akugaana. Amiina. Naye nga ekya Katonda ekiraba omukisa. Ndowooza omusajja wa Katonda mwewuliridde bulungi ng'atangaza nate ku kyentambula osobola okukiyita ekya transport. Bangi babadde bamanyi nti nange entambula weeri ku MCF naye unfortunately tebajja kusobola.
si lwakuba tebalina busobozi naye jaamu mungi ate nga naffe tukimanyi bulungi. Jaamu mungi mu kibuga, jaamu mungi otuula mu mmotoka mukwano gwange nawe n'owulira nga ogikooye. So jaamu ono ndowooza yasinze okukyankalanya entambula okuba nga tebajja kusobola kutwala bantu nga we baali bategese. Avuddeyo n'abulangira n'okusiiba ennaku 40 era nga tugenda tandika okusiiba nga 12 Mande yo yennyini egenda okubeeramu okulonda, eyo yennyini erimu n'okusiiba. Era ndowooza byonna muwulidde bulungi nga abyogera, kamubongere abeere nga nate yeeyongera okubatangaza ku nsonga ezimu. Nyingi